Kitalo nnyo kitalo ddala omuwala omulala yejje mu bulamu bw'ensi eno asoose nakuteekayo obubaka obusiibula abantu ku mukutu gwe ogwa Facebook oluvannyuma ne yetta. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MX wano tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejja tugikolera esinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweeka data waleme kubeera nga agenda mungi. Yensonga lwaki ngenda kusaba subscribing oleme kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Tubeera n'ebizibu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno n'owulira ng'essuubi likuweddemu n'owulira ng'obulamu bukuweddeko ng'emirembe gikuweddeko n'ogezaako buli ky'osobola kyonna ne kigaana. Aji Kivumbi avuddeyo kubeera nga akugamba nti bambi toggwamu ssuubi naddala nga tunnagezaako ku Aji Kivumbi agenda beera nga akulombera edduwa ku nnamba y'essimu 0752 20 61 37 ennamba gy'olaba eri ku post eya green. Aji Kivumbi agenda kulombera bulungi nnyo edduwa essuubi eribadde likuweddemu lisobole okubeera nga likuddamu edduwa ekolera ddala naddala ng'ogifunye ew'omuntu omutuufu. Bambi gwe wenna ali eyo Aji Kivumbi akola ku bantu ab'eddiini zonna mukubire bukubizi ku ennamba y'essimu omunnyonnyolemu ekizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okukulombera edduwa. Nga bwe mbadde nkutegeeza tubadde tukyagenda mu maaso ne story yaffe ey'olunaku olwaleero. Mwana muwala yesse ne yejja mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuwulira ku nsonga bulijjo gy'ateekayo ku Facebook. Omanyi abantu bagenda ne bakozesa emitimbagano gino eno oba social media platforms ez'enjawulo okucommunicatinga ekintu ekibali ddala ku mitima, naye oluusi bambi ne tugenda ne tukomentingako ebintu ebibi ne tukomentinga nga ffe tuduula ne tulowooza mbu ebintu bya bulijjo oli just ayagadde kuteekayo ne tutategeera ki exactly kye babeera bategeeza. Mwana muwala ono actually leero lwakumeka wakayitawo olunaku lumu, leero simanyi gwe ddira olabe story eno, naye leero Sunday ebintu binene yabiteekayo ku lunaku olwokutaano. N'agenda ku Facebook page actually asooka agenda kuyo ku lwakuna n'ateekayo n'agamba olumusana gujja kwaka olunaku olw'enkeera wadde nga nze sigenda kubeerawo. Ekyo ne tukitegeera abantu abaliko abamufollowinga ku Facebook page ye abamu ne balayikinga mumanyi nga tebabitegedde bulungi biki byayogera. Kati olukose eggulo mwana muwala ono yagenze n'ateekayo ebigambo ebyewuniikiniza abantu abebamati mbu tebabitegedde naye babitegedde amaze kufa ne bategeera ono omuwala yabadde ali mu kubeera nga atusiibula. Ono mwana muwala yataddeyo ebigambo ebigamba. Ono mwana muwala ku Facebook abadde akozesa amannya Muthuni, MONNY, Muthuni nga amannya gabadde akozesa. Yateekayo ku mutimbagano gwa Facebook page ye n'awandiika line zalinga 5-6 naye nga mu bye yawandiika sigenda beera nga mbikusomera naye ka mbikunnyonnyole. Yateekayo n'agamba mbu mpulira obw'okubeera obw'omu bunsusseeko nga mu bulamu bwe abantu babeera n'emikwano naye ddala nga feelinga out of place oba nga feelinga nga ye atayagalwa abantu. Ate problem nene nnyo eri abantu abasingira ddala. Omuntu abeerawo ye nga tayagalwa kwegamba mukwano gye njijja njimubuuzaako nga talina mukwano gwagamba ono ye mukwano gwange, nga talina mubeezi oba boyfriend gwayinza gamba muni addala kituufu ono ye boyfriend wange, ng'awulira nga ye omuntu tayagalwa. So yataddeyo ensonga n'agamba mbu mpulira nga nze siyagalwa, ensi yammwe ennungi ngenda kugibalekera. Yes mmwe mujja kubeerawo naye nze nnyinza obutabeerawo olw'enkya oba olunaku olunabaluddako. Yakomekerezze agamba mu statement ze yawandiise, yakomekerezza ebiwandiiko bye ng'agamba kaŋŋende neebake naye ku luno omulundi ngenda kwebaka olwebaka oluwanvu. Ekyo kyakomekeredde ng'agamba mu statement oba mu bintu byonna bye yawandiise mbu kaŋŋende neebake olwebaka lwesitagenda zuukuka kubanga lwo luno olwebaka lugenda beera luwanvuko ku neebaka bulijjo ze yeebaka eza bulijjo kubanga tagenda zuukuka. Wayiseewo essaawa ntono bagenze okuwulira amawulire nga mwana muwala amaze okubeera nga yetta yejja mu bulamu bw'ensi eno. Twagenze okugerawo tuli ku Facebook okulaba biki bye yabadde awandiise essaawa eziyiseeko emabega nga mwana wattu yabadde ali mu kubeera nga alaama oba nga asiibula abantu bonna bye yabadde asiibula ku mitimbagano gwe ogwa Facebook. Era bw'ati mwana muwala n'afa. Yensonga ki nkugamba bambi beerayo ko ne mukwano gamba nzima kizibu nakunnyonnyola solution y'eno problem gye tulina mu nsonga zino kubanga abaana b'obuwala bayitiridde okubeera nga within omwezi guno eno gwokka bawala ba mirundi 3 benakakolako story nga besse ba mirundi 3 ono wakusatu oli yabuuka ku kizimbe Dubai oyo namukolako story nera nenjibalaga. Waliwo omulala yettira India naye we India yette CSC yetta actually yagwa bugwe naye ono yesse ng'ategeera n'agamba ompulira obulamu buno mbukoye pulya sinaamu nnyo mugaso n'agamba tewaliwo n'omu ammanja mu nsi eno nange sina n'omugwe mmanja mwene ensi n'asalawo ye okubeera nga yetta. Kibi nnyo kibi ddala okulanga ebintu ng'ebyo
bitutuusibwa kati so ofunayo omuntu gwoyogera naye fe wano SMX Media twatandikawo omukutu gwe tuyita tosirika YouTube channel oli waddembe okuvaayo n'oyogera ensonga yo nayo nekuluma ensonga yekuli ku mutima tomanya waliwo omuntu ayinza okuyamba tomanya waliwo omuntu ayinza okubeera ng'ayita mu kizibu kyekimunga gwe tomanya waliwo omuntu yenna gwe kasitova n'otukubira ku simu eyo gy'olaba n'otugamba munira SMX ensonga eno neno nandyagadde ogyogerako okutosirika YouTube channel fe tujja kujja tukugyeko interview yo bulungi sobola okubeera nga tugiteekayo abantu bagirabe then tomanya mu abo abantu abagenda okukulaba bayinza okubeeramu alina solution tomanya muyinza okubeeramu akuwa amagezi tomanya muyinza okubeeramu omuntu afaanagana n'ekizibu nga ggwe kyolina so bambi temusirikire eyo na bizibu bibaluma temusirikire eyo eno YouTube channel yatosirika yavaayo okubeera ng'ensonga ng'ezo ezikwasaganya amanya endoboozi zisigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media kan kusaba subscribing ngano ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala ngazi naye mu SMX I sign out.